bajjawo wano mu mwaka gwa 3 abalala bajjawo mu mwaka gwa 4 abalala paka mugenda etteeka likola lidda mabega yetteeka bwe liba likola lidda mabega gavumenti tekyalumirirwa abantu nti okeera ku maca mu ngeri yafa n'ogenda n'olinda ekitundu ekirala kimenye abantu obaleka eddaani era ebyo byonna basi wa NRM naye ali affected mukama mulungi ekiseera kyonna eraze mberaze weewaawo nsooka okwaniriza abakulembeze baffe okuva mu paliyamenti bakama baffe tusanyusa okubalaba erinnya lyange nze Nankya Dorothy nga ndi mukyala mukulembeze wadde ndi muwagizi w'ekibiina kya NRM naye sikkiriziganya na nkola ya kumenya batuze mama memba parliament waffe owa Wakiso ndabyeko memba parliament mukulu Kasibante nina bamemba parliament mungi ne Honorable Wakayima kino tetuli mu byabufuzi olwaleero twali ekintu kimu olw'obulungi bw'abatuze baffe era ffe ng'abantu nze bannumbye maka gange nze chairperson LC1 nabweru South C1 sisobola kuwakanya programu za gavumenti naye nga zitambudde bulungi omwami wa Nema namulaba ku radio ku TV ng'agamba nti ffe abakulembeze ba local council 1 baatugamba njagala aveeyo ajja tugambe nti twabagamba oba twabasomesa olunaku n'olumu lwaki batuliisa ssente mu bantu nga tetulyanga ku ssente abantu ne batugamba nti tuli mu kulya ssente ffe ng'abakulembeze abalimu mu system aba LC1 ku ssaawa zino nze Nankya nasomera ku Chwatu Namuŋona 1992 nayitanga ano mu Lubigi nga amaduuka kwengula soda nga ngenda okusoma waaliwo ennyumba z'abantu siwakanya oba waliwo programu gavumenti gyeyagala oteekawo ngisaba ejje tutuule wansi mu bantu baffe tusobole okutambula obuzibu bwe tulina bakama bange bagamba nti mwe bamemba ba paliyamenti mwe mwayisa ebintu ebyo kati tubadde tubasaba muddeyo ku paliyamenti we mba mulinawe mwateesa mukyuseemuuko katono nze manyi bawuliriza tetuwakanya gavumenti yaffe tetuwakanya ggwanga lyaffe twagala tubeere kintu kyekimu tukolere abantu nze mwandabye abantu bannumbye maka gange embeera yonna mwagirabye nga nkaaba okuluma olw'abantu bange okugenda batyo siwakanya gavumenti gye nkulemberamu nze ndi mukyala we NRM mukama bawenye omukisa nyabo tuwuliziganye twabagambye lwaki tusazeewo tujjenga paliyamenti ensonga zino zetuliko si kikulu pati eki gye tuvaamu naye twagala tutegeere nti ensonga ze muyitamu nsonga za Uganda nsonga zammwe nsonga za kubeerawo tetusobola kubanga abantu baali wano myaka 1954 nga ffenna tetunnazaalibwa nga ne pulezidenti annajja mu ggwanga nga n'olutobazi terunnasembera ne tuba nga leka kati be bantu abamenyeddwa twagala bwenkanya era tuzze nga tubategeeza ti ensonga zino tuzigenda zikwata nga mukama waffe Right Honorable Ssenyonyi atukulembedde paliyamenti bwetuula byebimu ku bye tugenda okuba nga tutwala mu maaso so tusaba buli omu wooli tuwulirize totunuulira kala ki gye tuvaamu naye tunuulira kiki kye tugezaako okulwanirira kuba twagala bwenkanya eri abantu banna Uganda twagala bwenkanya eri abantu bannansana mu Lubigi abantu ba Lubaga abantu ba Wakiso nze ensonga zetuze nazo wabanga waliwo okuliyirira bali abalala twagala wabeewo ekinoonyezebwa kye tugenda okukwatirako awamu nze Kabenge Godfrey chairman LC1 Nabweru South 2 basebo ne bannyabo tuyina ennaku mpitirivu nnyo ffe ng'abakulembeze nga tulaba abantu baffe nga babundabunda nga balinga abatali mu nsi yaabwe gy'oli abalamu twakamala okubala abantu nga gavumenti etugamba tubale abantu babategeera omuwendo basobole okubateekerateekera mbuuza kino kye babateekeddeteekedde batubala kututeekerateekera kino basebo ne bannyabo tuli bubi nnyo ffe ng'abakulembeze era tujja kubalwanirira kubanga tuli muzindaalo gwammwe
tuli muzindaalo gwammwe abakulu bano bonna okugenda okujja nga bwe mubalaba gabadde maanyi gaffe namaloboozi gaffe okugatuusa buli wantu wonna naye mwebale nnyo okujja okudduukirira enduulu twekuume tuleme kukola fujjo naye tukaabire nnaku yaffe bassebo ne bannyabo amannya Kabenge Godfrey chairman LC1 na Bweru South 02 kakati waliwo sipiika Tompologoma nze sipiika w'eggombolola y'e Nansana njagala okutegeeza abantu abali wano bonna abatali batuuze ba Lubigi abataakoseddwa nga muzze okubega ti ensonga ze tuliko leero si za byabufuzi nsonga za mbeera z'abantu nsonga z'abantu ababundabunda nsonga z'abantu abadde n'amaka nga leero bafuuse emmomboze mu ggwanga lyabwe era njagala okusaba oyo yenna azze okubega agende ategeeze bakama be ti bano abantu wano baagulawo mu butuufu babaddeyo mu butuufu balina endagano za chairman LC1 bagenda ne bafuna pulaani okuva mu local government zetukulembera abakozi ba gavumenti ne bazibawa ne bavaawo ne bagenda ne basaba amasannyalaze byonna bitongole bya gavumenti nga gavumenti bagamba nti ono Lubigi lutobazi. Ekyokubiri njagala okusaba abakulembeze baffe wano mwenna Honorable Naluyima Honorable Wakayima n'ababaka mwenna twabalonda mutukiikirire abantu bano Honorable gavumenti yavaayo neyiririra abantu nga bazimba omwala gwa Lubigi abo nabo bali ku Lubigi njagala okubuuza Loopo zze wano njawulo kyeri wali wakati w'abantu abali kumpi n'omwala ne bano abali eno ekyo nakyo kitugambe. Ensonga ey'okubiri tuli wano mu Lubigi Honorable tubaddeko tuwana abasajja bali awo mu Lubigi balina kikampani ky'emifaliso n'ebikampani ebirala bo baayiwa ettaka fuuti nga 10 waggulu we bali tebannabamenya. Tulina wano Starbucks nsonga nkyamu okubanga omenya omuntu owa ruumu 3 n'oleka Starbucks eri mu Lubigi. Gavumenti eveeyo ekyerira abantu b'e Nansana bannange ekitabo ekyo tukwatagane bantu mwanjagala bategeeza mulekerawo okulinda okwagala obabeereramu nga mwe temwebeereddeemu kubanga ffe tuli batono bajja tukwata naye twanammwe nga tulina mmwe byonna biggwa. Mukama abankuumire. Kwemulugunya kwa maanyi nnyo kubanga kati nze awo we bamenye wange mbazeewo emyaka ndowooza 27 n'abaana bonna mbazaalidde awo n'abaana bazadde baana bannaabwe nga tuli awo kati bamenye ennyumba zaffe z'abapangisa tebaatulabulako yadde nti oba tugenda kubamenya ate si batuwaddeyo oba mwezi omuntu n'akola ki niyestotolinga bamenyedde mu TV zaffe entebe byonna bigendedde omu tebakuwa yadde ka chance nti oba ogyeko ebbaati nti oba ogyeko oluggi byonna bifiiridde omu. Abaana baffe tebakyasoma bali awo tuli awo tutulina na kyakulya tusula mu bugundi mu butenti azifu tulinga abatazimba aye twagula tulina n'egundi n'endagaano yetwagulira sigamba ntwesenza bwesenza mu ntobazi. Tetumanyi abantu bano balina obujulizi n'ebiwandiiko byabwe era batugabe balina petition ez'okukwasa leader of opposition tulize bamukwase petition ez'enjawulo ze bakoze eki ze baleese naye kyetuvumirira kyekyannema okukola olukwesikwesi nemenya amayumba g'abantu ng'etagetingamu abaavu n'abanaku newobanga onokikola katugambe nti waliwo abadde asemberedde olutobazi sooka otekewo enkola ebalisetolinga ebafunya gye balaga olwogambe nti mbajja wano mbatwale wali kubanga ne Uganda tuyinemu tegenda kusenvula egende Congo oba egende Zaire oba egende mu Sudan Uganda eriemu tinewoba okuma environment ekuuma kutaasa abantu bennyini deni n'obutonde bw'ensi kati abantu bennyini ate gwe bw'osoose okusaanyaawo kati abantu be baazirana tobawadde bwakkiriza okuzimba tobaliriridde nti oba compensation bali awo bonna baazira buli mutanda olawo omukadde atudde mu bulooka ze natundubaali talina wakudda abantu tobagambye nti mbaliriridde byemmenyeewo tobalaze nti kale mbajja wano mbatwale wali kwalina eggwanga lyaki awalala wali ettaka lyogamba nti bagendeko lya gavumenti bagagga bye bakola ki bye balifuna bwogera mu investment authority teri mwavu afunayo ttaka
buli ttaka libe eddungi balikwasa bayinvesta ne babawa n'essente. Omwavu eyekoledde akake atunze mukene atunze kawo ate g'omenyedde akayumba ke teri nkola yonna ebadduukirira obalese baazina akati omukadde uli asula mu bulooka na tundubaale. So oba tolina kyotegeeza agamba nti okumba butonde bwansi ng'ate osanyizaawo abantu bano abantu be bakkiriza okuzimba bandibadde babalirira ate oboda bwe balowooza nti tebakkiriza bandibadde babakolera pulaani ebajja wano ne batwala ewalala kibayita resettlement babe nga balina obuddukiro tekikolebwa bazze buzi bamenye bumenyi ate kannemu kanabbiri babalese baazirana. Tosobola kuleka bannayuganda nga bakaba bagamba otaasa butonde bwansi otaasa butonde bwansi otaase enkima otaase eki ng'abantu bo bennyini bweyagala okuume n'obutonde bw'ensi ate obalese bakaaba baliwa nabo baagala kwetta. Tukivumirira ekyo so tulowooza nti ekikolebwa kagendere bayinza oba waliwo kati gwe bayita omugagga nga bano bapineti nga baagala kumuwa bifo bino kati bazze bamenye abaavu bakiwa abagagga. Tukivumirira era tugayimirawo n'abantu baffe watulowooza buno obumenyi buno kunyigiriza muntu wa bulijjo kunyigiriza mufuna mpola bo nga abagagga balowooza ggwanga lyabwe abaavu bo nga bakaaba. Omwami bamuyita Dr. Akankwasa Balireega netuwayamuko kubanga omukulembeze mba mukubira essimu n'agikwata ne mubuuza bye mubuuzizza ne mubuuza ebibuuzo bingi obusosoze ate abalala abasigaddewo ate lwaki musosola ne mukwata kino bali ne mubaleka naki ne mugana omubuuza nti abantu bano bagamba nti tebafuna na notisi emala naye nkimubuuzaako ye n'agamba nti notisi zaaliwo kaakati bannaaye notisi mwazifuna ezimala ne mubuuza n'ekirala abantu bano muzzeeko ne mwogerako nabo kuba ne mugamba si kirungi ng'ekitongole ekya NEMA ne mbeera mu ofiisi eyo ne mukolera ku remote control abantu bano bannayuganda kyobutula basasula n'omusolo lwaki temujja ku ground ne muwayamu nabo ne mubawuliriza nabo ne babawuliriza ne tubeera ne wetumiitinga mu kifo ky'okusindika abantu abazze abasirikale baani ne bajja ne bakola effujjo ku bantu ebintu by'abantu ne babyonoona abamu kati basula ku nguudo naki embeera eyo nkyamu ne mugamba nti kaakati ssebo kyenjagala okole nga temunagenda mu maaso nanteekateeka yonna of course kimwonoonye kinene naye mpulira nti waliwo n'abalala batadde zimaaka nti baagala kujja ne mugamba nti nga temunagenda mu maaso na mbeera yonna njagala onkolera ekintu kino tubeere ne meeting erimu abakulembeze ab'ekitundu kino erimu ne ba representatives mu abo abamenyeddwa kubanga yes abakulembeze baffe bawona lwima abakayima bakansala basipiika n'abalala nga weebali naye nga twagala ne ba representatives mumwe abamenyeddwa naawe be baagala okumenya mufunemu ba representatives tubeere ne meeting tubawulirize okusooka nabo batuwulirize kubanga obukulembeze kikulu nga just towa orders n'otuula erimu office nowa orders nedda bano bannayuganda nga tuwagala tutuula awamu nammwe babawulirize mwogere ku nsonga zammwe ezo nti abaffe tulina ebyapa abaffe tulina ebibanja nti tumaze wano ebbanga ddene nze ndi munnamateeka omuntu wamala ekiseera mu kifo nga tomunyeze ate kakati tewayitawo myaka egiwerera ddala nojja jasi n'omenya bumenya tekikkirizibwa mu ssemateeka yaffe kati ne mugamba njagala wabeerewo olutuula twogere ku nsonga zino ne mugamba abantu bano saagala mu batye bannayuganda kyovudolaba tebeekweka tebali mu nsiko bali wano oluguudo lulwawo nti nga tewanabeerawo kigenda mu maaso kirala kyonna tubeere ne meeting eyo babawulirize nammwe kubanga kambuuze baali bazze ne boogerako nammwe kati ekyo nze kyempakanya ne ngamba saagala mutuule mu ofiisi mukolere ku remote control abantu mutuule nabo mubawulirize kubanga mwe temuli bayaaye nabamu abantu abakulu ab'obuvunaanyizibwa kati wuuyo seeka kati eyo seeka oyinza omuyita omuyaaye nga lwaki totuula naye n'akuwuliriza naawe n'omuwuliriza nawe mbahaja ndabamu abantu ab'obuvunaanyizibwa so kye namugamba dokita akulembera NEMA ne mugamba abantu bano njagala tutuule wamu babawulirize nammwe mubawulirize muwulize ensonga zaabwe kubanga bukirina okubeera si kutowa just order ne mukola effujjo ku bantu kubanga kaakati bizinesi zammwe zoonoonese twali tuyisa